hope all is well. Mukulikira munaku enkulu manzaali byonna twebaza Mukama Katonda byatuyisizaamu abalina abalwadde bonna tubasaasidde ku mukwano Mukama Susa jjukira emigo gye baamukuba yawonyezebwa ate ate gy'azaaliddwa azaalibwe bujja mu bulamu bwaffe mu buli kyonna ekibadde kirwadde ekibadde kimenyese kyonna ekibadde kifudde kidemu kizaalibwe buto ate tuddemu kufuna obulamu obulungi abafiirdwa kitalo nnyo Mukama yagaba ate yakola ki yajjawo ebibuuzo bingi kubanga tulesa buteresa okusala kubeera kukwe newankubadde oluusi tusigaza ebiwundumba binene ne bituluma ne twemulugunya naye ate jjukira ffe just abateresiza buteresa abantu abasinga bonna actually ffenna tuba babe yasalawo n'okutuukiza kubeera kukwe wadde ffe tuba twagala nnyo 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 naye Mukama akugumye yafiiriddwa omwami Katonda yekayinza okunyiga ekiwundu ky'oyitamu yafiiriddwa omwana yafiiriddwa omukyala ffenna tugamba nti no tumanyi ky'oyitamu naye tuba tukimanyi Mukama yekka yasobola okutegeera ky'oyitamu abagenzi okukola ku bazadde mbeebaza nnyo thank you so much essente mwamawo gy'aliddeko etegeeza ky'amaanyi nnyo 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 mu maaso ga Mukama olw'ensonga njuke omuzadde ye Katonda wano ku nsi bw'ali akasenteko ne wa 10 maama alusiima era bw'omutwalidde akantu katono ne wa kilo ya nnyama oba half kilo mu kwebaza okwo tumanyi mukwano ky'ofunawo emikisa giba mingi ddala so yagenzeko ewa maama oba yamuweerezayo kasente Mukama akikubalire ogwo mukisa gweyo togumanyi 225 ate agenda kuba kyanjawulo mu bulamu bwo. Anyways, today with me atendese my superstar newankubadde yagamba super sister so gwendese tuwadde mu mbeera eno mu ebbanga ppanvu ddala mwe tugulidde mwe tufumbiriddwa mwe tuzaalidde abaana nga tuli ku stage si mulala Harriet Nakawunde abasango mumanyi ga Nakawunde. Right? I think I'm favored. But we are sisters. Why Of not? course, of course. Thank you for looking out for me. Christmas, yeah, but quiet. Christmas, started celebrating that much because my mom here found the 23rd. December. But I just went to the grave, I lay a flower. Then I came back. Yeah. Then I went to my auntie's. It was just quiet, really. So Christmas, how do you remember? When Christmas, emyaka egyo nga tutimba Christmas tree buno was obuti. Tekangako pamba. Tekangako balloon. Of course. Then tumala ne to Christmas yanga muchere na nyama. Muchere bwe gubaawo ne nyama ngolo Christmas because amatoke twagalyanga every now and then. Nayo muchere ne nyama enkoko teyalinga nnyo ya kubeerawo naye nyama was a month and omuchere ogwa box. Ogwagala. Really? Yes. So gwamupiranga nnyo akatungulu ako kebateekanga bwabwe kanga katebwe ngujjukira mpulira of course it was fun day naye kati so that was our Christmas kati tufuna birabo because tetwasumulanga birabo nti wabeerangawo ebirabo nga kati bateeka Christmas tree oba niwambala engoye zifaanagana no wafunangayo engato that was your luck on that day otwafunanga ngato olinga naye I was looking forward more to kuda kusomera ofuna engato empya than Christmas. Yes, than Christmas. Then twagendanga ku church ne mama olumu yakeranga n'asaba emisezi soka yokumakya nnyo n'akomawo asobole tufumbira then bw'ataasobolanga then tugenda naye olumu nga outing yaffe rules outing nga tugenda ku museum netulambula museum mwafuna mwengana outing nga tutambula okuva Kavule paka museum koze yuda kitande that's kapo chakokoto I think by Chitante. Every year nga tutambula okuva Kavule paka museum netulambula netukomawo every year. Amusasole muyingane mu ebiseera byabiranga byabwerere nga muyingira bwerere ate ngera tewabirayo nnyo mujjuzo. So nga ffe ngolo Christmas eba ewedde. Babeka. My mom yalinanga abantu bangi beyabeezangawo naye ffe abaana ng'ababeerangawo twabeeranga bana kuba babiri baalinga mu kyalo naye nga bano ba relatives extended family members babaana b'Abaganda twalabanga every time Dick and Harry. Nga mubeeramu n'abantu ab'omukula nabo
n'abamu kati mubalina akuwadde ka Thank blood you. relation Yes. nga bajja ne bakulira awaka ngate we weren't rich. Our home was always packed. Mukama ng'agabirira. Always. Twogedde ku soda, Harriet. Soda teyabangawo. Soda nga lumu na lumu naye nga ffe kasita ennyama yabangawo n'omuceere nga that's Christmas. Bayanga soda nakweta mu nnyingi. Is it? Awo mwalina ku ssente za soda. Mwalina ku ssente naye nga ffe soda okujjako nga baneiba yabawadde nemuyaka soda oba ogenze kugirirako awalala banagirirako olumu wa my cousin gwe nakula naye course nga yava soda ne bagula ku waragibo ne banywa sawasya Ekyo kyakuwa kyakwiga kiriwo kiyambisiza otya mu bulamu? Kinayambisiza okulaba nti sirulunkanira nnyo bintu bye sisobola kwetuusaako ate kyemba sisobola kutuuka ku ssaawa eno sikirwanirira nnyo ate tekinnemya kwebaka nti sikifunye sigenda kwebaka no kyensobodde okufuna ku olwo kyensobodde okufuna and I'm always grateful for that thing that I had on that day. So sirulunkanira nnyo bintu. Mami amaze bbanga ki ng'agenze? Emyaka mingi mami yapanga ndi 18. Ate awo osinga n'omwetaalira. Nnyo nali nkola my levels. Kati nzoza gwansingako emyaka ng'ena because wange ndi 14. Ngenda okuyingira ate nga ndi 16. Ataliiwo. How did you cope? It wasn't easy. Naye ate muzeeyi yasenga okiyitamu ekyamaanyi mwami Kalibala. Because omwana ali 14 omumanyi awo. Aba very active. Senga you're very beautiful ng'oliyo. Kusaaka akakomera I didn't know that I was beautiful. You are beautiful. Nga ntamanyi ndi mweru. Kituuka nga temmanyi. Okay. Nyingira theatre dadi aŋŋaana. Kamugamba dadi osaaga. Yakubanga agenda ku public library ngende mu rehearsals. Kati waliwo kwa MCA. Abe Mchibwa yatadde gondi rehearsals beera. Kati nga bangize ku public library awalala ku Buganda Road. Nga mpitamu. N'ogenda mu rehearsals. So after mami kufa 18 years. Obulamu bwatambulanga butya? Obulamu bwali buzibu kuba mom yali my best friend. She was my confidant. She was my advisor. Life was hard. I had to work for myself. Dimwe Ebonies. Olwali abanza okuyingira? Ebonies najingira nakamala primary 7. Wow. Yeah, she let me go. Yangamba nkwesize tonswaza agenda. So namitinganga sure nti nenze enkoma wanzukulirawo nsangawo ekyokulya ngenda ne mulaba ku mulimu gwe yakolera nga wandekeya. So naye bwe yafa nga sina mama wakuddukira sina taata wakuddukira. So wabawo omwami gwe twarentingako ennyumba. So he took me on at his daughter. N'omukyala we so nga bwe ngenza okuwummula nvumulira waabwe bwe mbasidde mu Ebonies njagala gambako abantu I'm going home. You know why? Because they welcomed me. Ne ku graduation bambi oyo omwami yeyajjanga taata. And your siblings bo baasigalawo? Siblings bange tetwali so close wadde baaliwo. Omugwenzirako yali already nga alina gyali omukyala we then. My older sister was married. Yeah, so buli omu yali bibye but I'm the last born. Yeah. Literally that's age. Funny. Nakirina but I think embeera ekukyusa. Nakirina. Oba ne theatre okubanga otaka ng'oli mu P7. How was it for you okutandika omwana wa P7 okubanga oli mu theatre abantu bangi nnyo ddala? Nali simanyi kyengenzeemu. Nali simanyi actually nti kyengenzeemu kyamaanyi. Wakiyingiramu oti? Teacher wange wa primary yantwala. Yandaba naliko mu festival nandaba nantwala. Nga ndi muto nga n'obubeere tebunaba kujja ng'oyinza ogamba ndi kalenzi ojjukira embeeri z'awana abaana gye basalako era mwami Katende yambuuza oti muwala wali gamba saba ndi muwala nga kyaba kitumbwe. Kitumbwe naye simanyi ndowooza simanyi oba kyali visible then nga ndi muto naye Ebonies bambi they nurtured me nga omwana omuto. Twalinanga manager Peter Ranga nga twagalanga abaana. Twalinanga omukyala Tina Kigongo nga yasasulira school fees yatugendera ku masomero. Mwami Katende of course abagambye bank slip yiyo n'asasula. Twalina Joyina Kimuli ng'oyo ate yali asomesa ku ssomero gye nali nsoma. So naye nga checkinga in.
But I know abantu somehow gama be later and they drop in at that particular moment when I needed them. Yeah. So kuchali cha like buzibu buli ane mami nabanga we useko. Mom was ready to go school fees because I was going to a boarding school and a good boarding school, nothing in America. Oh wow. Yeah. So you are one party. The Ebonies were taking me on. I ended up going to Polo High School. Sitting your man, they said doing but America I think was better. So mom, yeah, gamba the issue on also mom. Mama and yeah, here I am. When are going to be like Simoli Muto? I think buli mwana emyaka ejja kuba lawyer. Wa doctor. Doctor omuvuzi wa nnyonyi. Sawa ku kya nnyonyi naye nalowooza nnyo ku kya lawyer. Obusawo nali sibwagala then I ended up being musawo. So tayagala kyobeera. Oyiringa bw'ofufusa omusawo? Nali sibwagala nga ntya nnyo empiso, ebito. But now I'm comfortable. Lwaki oyagala kubeera lawyer? Olwakoleza abantu misango? Nedda ndowooza the profession ezaaliwo then. Nga ze sounding era nga buli muzadde would wish their children to become a lawyer or a doctor nga teboogera nnyo kubasomesa teboogera nnyo ku kusawo abasomesa ebiseera balinga baavu musomesa yajange nga tegudde olubege yajja ati ayulise honestly nga teyatuwa knowledge ate ejjo tufuula better and you wonder how and why they are like that era abantu abatizinganga nnyo obuto buno I know. So basically omwana talina we yeegombera okuja nga ayagala kukuba bantu tijja kukuba ate olwo omusomesa wa math in primary yatukuba nnyo honestly Mr. Mugumu he was a harsh man. I think I was a quiet girl sirina ddalu sitoloka nkuwaka mukolera mu time naye nga n'ogwamu ennamba emu bweti nga yakwagazizza oba let's say 70% ye pass mark nofuna 69 nga jakukuba ozina kiyakuba those abo balowoozanga nti okuba kyekijja okufuula okola ofune 70 naye ng'ate nze ndowooza kikwongera anxiety oba okola pepe eyo ogamba bangi liso bagenda okunkuba afuddenze but I think yakulabangamu ekyenjawulo that is why yabeeranga ayagala okukucunya yalanganga nga you can do better. Of course I could do better naye ndowooza nti omuggo did make me do better. Omuggo gwanfuula omutya ennyo other than respecting him but fearing. I think there's a difference between respect and fear. Yeah, actually, no good subject here. Definitely. Naye, he did what he did, and he gave me. I mean, he did what he knew what to do at that moment. But do you think, Mami, we are going to know soma? Yalinga abantu katemba hizo utakuwa time kubeera ngoli focus ku choina kola. Mami ebiseera ebyo ndowooza balowooza nga katemba nti waba failures kati n'asalawo. Mami yalowooza nti katemba kubanga baayogeranga ebiseera ebyo mwana agenze mu bidongo agenda kwonooneka, mwana agenze mu bidongo agenda kufuuka malaaya, mwana agenze mu bidongo agenda kunywa enjaga, mwana agenze agenda kunywa sigala. Then I think enjaga teyaliiwo sigala. So omwana agenze mu bidongo agenda kwonooneka. So naye nze ne ngamba maama nti nkusuubiza sigenda kwonooneka, sigenda kunywa mwenge, sigenda kunywa sigala, sigenda kunywa enjaga, sigenda kubeera malaaya, sigenda. And yeah, how did you balance okusoma ne katemba? Because katemba had concentration. Because the night hustles byangu kubanzikira we nakolera O level try to genda London at that time because they come mocks tukati genda in between mocks nkome wate nkole finals. So era wesanga nga bwaberanga mu drama nga to performing nga one performance nnyo ng'omwana atali mu drama, but I had to do my best. Obutasemba nakyo. Honestly, I had to do my best. Ndoza oberanga ulira ndoza sema ngolulira ne matu. Mwana anasoma. Naliwuliranga naye ate nange nze muntu ayagala okuba obulungi. So nakikoleranga babiri ye nange. For her and for myself, for her and for myself. And that has been my legacy. So for us, talowooza nti watandikira mu Nakawunde? No. What else kyerinako dda mizannyo emirala? Natandikira dansa nga mbeera eri mabega nga gabo manyi babeerayo ba group dances. Batoka abali senior abali experienced wano maaso ne bazaako abaddako ne bazaako mu abakayiga. Natandikira eno mabega. So wano mu Jamaica tumandi Ebonies webangamu. Dansa kasita. Dansa ngoyizo gamba ndi kasajja kati. Yeah, nabeerangamu. So
by and by. Ne bagenda nga gakusembeza novaayo ku line esembayo okyakuyaawo kati nokulaba bwera ku yomaaso ng'omanyi oli mu kintu okikubye. Awo tofuna banyigagala kuyimba because most of the time bobera mu moto gali wabayimba otandika okwagala because I remember Tim Kisto yayagalako nnyimbe kwetwakifuna keekyo okwagala okuyimba. Mwami Katende yasalangawo kitongole so bweyagambanga nti gwejja kubeera dansa. I think yarecruitinga okusinziira ku capability y'omuntu. Abayimbi era bwe bajjanga nga bayimbi, abazinyi ne bajjanga abazinyi, ba instrument players ne bajjanga ba instrument players, ba electrician ne bajjanga ba electrician. Buli omu ng'ajja mu field ye naye bw'asanga nti oli mu field but you can do this ng'asobola okukola omukola egwa olumu yajjangayo wa technicians n'azanyayo kapaati n'addayo naye nga nawe you have to do well in the keyboard. Nakawunde omuzannya wenkana ki atandika ddi? Nakawunde namuzannya nakamala O level. I think nakamala is 5. Mami akyaliwo era nazofa mami yali akyaliwo nemutandika nga nakamala O level yange ngeza kwesi 5 kati mbandi kwesi 6 era ndi ku Nakawunde mami naafa. Yandabako kati ninyo ku screen nga batandisa omugamba awe wandike yaye mwana otwamulamye mwana wali ku TV abaana nga TV. Naye wakyusa ebintu bya TV ebiseera ddala naye ku TV. It's by God's grace. Nakawunde yakyusa kyamaanyi. Oyinza okuba ggwe tokiwulira tokiraba. Honestly, I don't feel it naye bwe ndaba abantu nga muŋŋamba. Nze mulinga ningamba I think nakolanga part omuntu yenna gye yandikoze. Oyina ekintu kiwaleeta ku screen mu katemba kwe twalingamu akyanjawulo. Thank you. Nga olaba nti omutabaana kikola akikola naturally kiri mu ye. Oh, thank you. I think mu drama bagamba when you leave the part, yes, you become the part. Abantu balowooza nti you are that person ali mu muzannyo. So I guess that's what I did. I think saakikaka kukifuula nti kizo nali sibeerangako mu kyalo naye ngamba nnyo abantu. Thank you. Nze ngamba abantu nti I'm a very observant person. Ayinza okulaba abantu rose n'okola ekintu bwe kiba kinyumidde then I can also do it. Subconscious then brain yange eyinza kipickinga on. Naye nze bwe nagendanga mu kyalo okukyala nga ntunuulira nnyo abaana abawala oba abalenzi ddala babayambala empale ezitayina nedda ng'obubiina bubeera bulabika oba nendaba nga obwana obuwala mu kyalo engeri gye bweyisangamu oba n'abamaids abamu sisita wange bye yaleetanga kati ko kwe najja ekyo ekintu oba ngamba azannya ng'oweetyo nengamba olabako omukozi waffe Teddy ng'akola bw'ati nendabako omwana wa anti wange we nagenda mu kyalo okukyalayo nga ndaba akola bw'ati so then nengatako ne producer byengamba ngokola. Nakawunde yali mubisi. Oh my God. Thank you. Omanika mulwana okulaba nga mwagala kulaba. Ngate omuntu olaba nti toyi muntu omukonvinsi nga tolaba omukyala. Ebbeere lino bakonvinsi nga batyo ditulaga. Bannange. Ebbeere. Because nali muto nga bagamba nti beera muto and a bit naive. Yes. Kati nze jjukira then ebbeere Uganda tekyali nnyo kya nnyo. Yeah. Bafanga nnyo ku mini nti omwana ayambadde ne mwana ayambadde biri kati nze bangamba yambala akatete kuleka ekituli nga Mwami Katende ng'ebbeere lirabika nangamba ebbeere erina okulabika nangamba ofuddeyo nemugamba simanyi naye namugamba simanyi asali ali ddungi. Oh, thank you. Nga simanyi naye tugenda maaso kati nga simanyi nti it was something unheard of okulanga ebbeere mu Buganda naye nze I just said let's do it. Yeah, ate ngolabika oyagala like nga buli kyozannya okiwulira nga nkyagala twalinga twagala okuzannya ng'ozannya n'okiwulira ng'okifiiringa you get and okwera mu maaso ga camera. That was your first time oba wali like wabeerako dda mu maaso ga camera? Kati bwe twabeeranga mu Ebonies nga bakolanga Mwami Katende nga adramatizing ennyimba oba nga wabeerangawo skits ezimu ze twakolanga nga zibeera ku screen jjukira ffe twasookawo okukola stage and screen. Kati okubeera ku camera wasn't new. Naye wano okuba nti yali so intense, I think I found it overwhelming. We are filming the whole day, matala, bichi. Take two. Oh, Obimanyi. Take two. Take two. Oba oyina kigamba gamba it's a wrap. N'okuba mu ngalo. Kati nga
oyinza okuddamu siini emu emirundi 10 naye nga bagenda kujjamu 1 minute. You know? Yeah, 1 minute. So it was draining, but I'm glad and I'm always thankful to people like you. Abachingama, I did well. You did so well. Thank you. No choose byonna. Jukira ffe twazanyanga free talent. Nga tutunulya Kayirya, tutunulya Ebonies. Okay. Ebikyusa byonna. Endowooza twali tulowoozangamu engeri gye tulina okuzannya. Era ne bikyuka. Nakawunde yakyusa ekintu kye baguyitanga batya omuzannyo oyo. That's like my Naye twagutuma Nakawunde. because I think because of me. How did you feel? Okulanga production yonna etunuulidde omuntu omu gwe. Wali kifiringanga ebiseera ebyo? I think mu Uganda they've just ngambe batandise kati celebrating abantu abakoze ebintu. Yes. But then the celebration was very minimal. Okay. Just commenting in newspapers. I feel like when they gave me the award, nagamba ningamba nti Mwami Katende siye muntu ajja okugamba, wow, you've done so well, it's good, it's amazing. No, ajja kugamba mukyala gundi kati biki byokoze kati okoze bulungi ojja naye ngalinga oli teacher oli he has to make you work harder to get what you want and what he wants. So kati awo nga sakifuna nnyo kujja kwekye nafunamu nti obulamu ebweru bwakyukamu nti nga woba ogenda awantu you have to make sure nti oba oli prepared kuba bajja kusanga bakuyite baba bajja kujja bakuddukireko baba bajja kukuba ebifaananyi bajja kubuuza ebibuuzo awo kyagenda nga kiyingiramu mpola kyakyuka mu bulungi mu bubi. I think mu Uganda tukikyuka mu bulungi nnyo because singa nali mu America oba wherever Hollywood I would have been make a rich lot of money. nga niroba mansion yange nina amamotoka nsigninga contracts ne companies nkolako adverts kola ebintu bwebitye. So wano tekyali nnyo bwekityo. I think nakolako adverts 2 eya Aristoc neya Vimto naye nga kyenafunamu kyenyinza okwenyumirizaamu nti abantu banjagala. I think when you're loved, okwagala kusinga byonna. Feel appreciated. Definitely. Tekina kyakujjako like ebintu ebya bulijjo ogamba nali antaka balagala. Of course ekyo kiri obvious. There's certain things you osobola kukola. Buli kimu kigirako n'ekibi. What the sad in your life is stage oba naye byetemu bisobola kukola oba bisasobola kukola obeera byesisobola kukola. Kati sobola kugenda kati nga oba okutambuza ebigere si mu bubi sepanka sewaana naye as soon as we became popular mantamule n'atuwa amamotoka okiraba kati netulekera okutambuza ebigere. So for over 30 years mbadde sitambulako bigere nga ndi mu Uganda oba okugamba nti ngende mu bifo ebimu omuntu yenna gye yandibadde ayagala Tonira, Owino. I would love to go there. I'm sure there are nice things there. Of course, sir. Eri ebintu abantu abalungi. Ffe twalumyeyo ddamu. Tolumbayo, olimba. Tokyalumbayo naawe. Kozi bageza kukola kalango. Ngenda nnyo kunabuga omanaga mukyala tonkoona mpitawo. Nze myaka mingi nnyo byonna njagala okukola. Oba kati ngamba kati kangendeko wano Nakasero obangula emmere obangula fruits kati ebintu ebyo mbisangamu nnyo busubi because era wonoyita wuyo wadde birungi naye you feel like obeera nga tuli comfortable bulungi. Kitegeeza Mr. Katende yabakolanga already muli ba star n'akulaga kyolina okubeera star bwe yeeyisa kati wamu twabifunire. Tolina kwogera mawulire anyhow. We had to have a public relations person and we have to agree on what we want to talk about. So you don't talk far. How you walk, how you dress, places to go to. Tobala gagenda mu lichifo. Neda. Azo bwansanze dakasoli omunja. Olimba. Namga mama sinerayo kububomba awo. Kati bwemba mbyagala nnyo kwa motoka ne ngamba driver ngamba ebyo ngambyaga nfunira. Ife twalwanyanga taxi. Bati bale wali. Mpechi kumichana. Odakta nja kugani ndo kubba balance. Mpechi kumichana. Olimba. Use move them night rehearsals. Mulumba ku stage. Nemufuna taxi. Sawa Mwami Katende byageza ko nnyo okubi tujjamu oba okubi muri bagaga.
I think here to take is what should be kumuntu yenna nga inakira contributing mu ggwanga, and also here to take nti tetwali easily available or accessible. Yes. You would wish to see us other than us being seen every day. Like soda. Like soda. Soda everywhere. True. Soda everywhere. Wow. When you become a celebrity, like your friends, kubanze saakyukanga nze nti nkyuke gye bali mbeere aloof oba abaleete munkyukire wakize nasigala nga bwendi Rose. Simanyi oba wali nsanzeko gye bandineewulirawo so nasigala nga bwendi. Naye I think a few friends bo ate ne bakirabamu mu ngeri endala maybe bujja naye nga ate tebakikolaga openly tuli happy naye naye ng'olaba busato comments oba subtle actions nenze siri muntu alemerako bondaga bwoli I just keep to myself. Ekyo noteeka nekiyitawo because there's one girl gwe twakolanga naye bless her soul naye nga kyeyakola tekiriiyo nalina obuyisayisa bwakola obutali bwomu. nse namuleeta mu Ebonies namusanga ku MDD nemuleeta mu Ebonies Makerere nemuleeta mu Ebonies namufata namuwa omulimu. She became an actress, she became an editor in this field, and when I had issues ngate yagamba boyfriend we mbukedde ankube mumawulire. So yes. So naye byokubulamu bwetuyitamu bonna tebasobola kwagala and they all can be happy for you. So naye ate ekyo nakyo kyayita and life is moved on. Yeah. So dating, wasn't it hard for you? It was hard. Full celebrity. It was hard. How hard? Nga ndowooza abantu abasinga balowooza olina sente nyingi nnyo kati alina kyagenda kwongerako because you're already okay. Yeah. Then abalala batya bagamba bwe tunadatinga muwala Ebonies ate bayinza tukuba majega biti bwe bityo. Kati nawe mwennyini ng'otya tosobola kugenda mu bifo bisanyukirwamu era if you have to go on a date oba on an evening olina kugenda mu bifo era birungi nga tebiri isolated. Bw'ate olina ssente sigala wakawe bake nomwe mikati yaba wange sente z'okwonoonako. Simanyi sente zakwonoonako ogwendako out to happen, you know? No, probably allowances oba salary oba bonus. Gwomanyi bw'ogikozesa. Yeah. Kati ebifo byakugaba byolina okgendamu list weeri naye ate akasenteko okamenyaamenya toyita. So you stay indo. G'osalawo oba onoogenda waddako edda ye nga takusalirawo nti genda wano naye nga gwe weerabamu bwerabye n'ogamba kati ne bwe mba njagala kulya kati omusi wagendamu owe okiraba at least nina ogendako mu kafo akadirira owino yakatogo naye ate tekawomangako owino abaana bafumba akatogo. Omukyala alina wakisekaawo ng'afumba ekinyeebwa nga kikwata ne butto waggulu era omukazi oli yafumba ekinyeebwa ng'onyumirwa. Ugambe nga tuba mu rehearsals nze wanya na Brenda Lilian ayekola tukirira wansi okulya ne tulya. Okitegeera kubadde obanga maze okuzanya ebintu azanya ensiitaani oluma aba yakuyise bakuyita weyongerayo linga naye nga weyongerayo wansi. So nga boyfriend aba agamba nti olina. Definitely oba olina. Even now I think even now yeah baba bamanyi olina naye for me I believe in living my life. Sobola kweza mabega ngambe kati sijja kulya nkoko because nindo omwami ampengo. Independence. Mande kale nkoko era nze ekirya. Ekitegeeza kyobeerako muvubuka. Saabeerako muvubuka. Ekyo kyo kyansuba. Obuvubuka bwange bwonna nali mu Ebonies. Ate ng'ofugibwa obaako boundaries. Monday to Monday. Tunakuya mu kisaakaate ng'abantu okuya mu kisaakaate. Kisaakaate. Oh dear. Ovudde waka ate oyingidde waka. Kisaakaate. Obulamu tebwakubowa nnyo. I think when your brain is conditioned, it becomes part of your life. Olaba nti embaba obanga ogigalira nnyo mu kinankani era bwefulumira emala neddayo. So naffe bwe twali abamu. Ng'era Monday robeera off. Ujja kukolako kaki saloon webaka esaloon
ogeza okulaba ku relative back home, that's it. Yeah. Naye kyatukuuma kyabakuuma bukitya? I think tetwaleereeta nnyo mu kibuga, tetwaleereeta nnyo okukola bintu biri alarming oba byanditwetamiza abantu. Nebikemo nebikemo tebyatutomera nnyo, n'ebizibu ebisinga wadde of course osobola byewala tebyatutomera nnyo. Fe abasinga awo nyine batukuumira ennyo mwe twayagaliranga abali awo kumpi ate nga twatambula naye abatuli okumpi awo ate bagamba mani ite where he works. Exactly. I think Nanga ended up doing that. Naye I had wanted to date somebody outside. Sometimes. But wanakumanya amanye njani nsula amanye weaknesses zebata bidango omuntu ali kumpi nawe musoka kwa bamukwano then you fall in love. Naye abantu era waliwo disadvantages okuba omuntu akuyo kumpi. Well, wobanga that's the life you're going to live for a long time, then you'd rather ate wobanga olina ate obwebwero, I guess mba oliruddawa tewanga bidde nakola byete waze ebyo kale bisi bitono John nga akunyiga nnyo ntabujuna babbaawo bingi because oyita bitegeera naye onakuli because naye watuka mu scene bwekyo bamuwa omuntu omulala so abakitegeera wano yagambanga mukwano wange twazanyanga naye owa mwali mwayagala egundi lwaki mwavudde ku stage mwayungidde ekisenge mwagenze wakati bakimanyi nti eri wabeera open nti ebibako nebiraga nti bedroom in actual sense waba open of course omuntu oba olina babeerayo na bintuntu bijja bulemu abanga mu kanyomero kaatudde ne costumes ze tomuvanga mweraga nti noyo enlava kusobola okusibala otukalya kusobola wali oyinza n'okubanga mwayombye naye nga kupaati alina okusetula nomutekali nagenda nakola ekirala. Omwana yabanagana okunga boyfriend eyali ekisenge namaa toliddamu waddayo okuzannya uyaddaana yalina okuvamu. I think sometimes when you're insecure about your person, you're always going to be hitting points. It's really negative. Those ones that is not supposed to be worried. So that's it for you. And yet, kubanga muli with him. Was it easy for you? Dating with him at first, it wasn't so much of a point. But I think after finishing campus, I think when I started is when I was at campus. Omuntu ayenda ku approach nze aba kutya because omwana wa campus ovuga ate campus mate watavuga kati agamba ono wa celebrity ne bwagenda bazadde be n'abagamba ono gwendete nga bajja gamba oyo muyaaye oyo okitegeera because of your status. And very expensive. Ogenda musobola oyo mukazi. So campus I was just chilled nkola byange. Then after campus I think that's when dating became a little bit serious. Yeah, and then ended up like challenges still since okufuna mu celebrity Ebonies Nakawunde. I think emikwano egimu especially emikyalo egyo gye nkuganiiko, they pretended to be genuine but they weren't genuine and they weren't showing it outwardly. But when the incident of Paul happened, that's when I actually saw their true colors. It actually that Dick. Oh yeah. Yeah. So after I know. Yeah. So that's when their true colors came out. Like, hey, after they happen a relationship here, after Tava Day for us, whatever against us. Naye, I didn't know. But I don't know why. I really don't know why. Kakasigo Stani akatusula mukasine kanti Katonda. Ndowooza Stani yalaba Katonda ng'atuddemu ebirungo bingi abakyala. Naddala lwaki omukyala abana buli kimu kasulemu akalungo ako. Naye I think omukyala kiyinza okuba ekyo naye omukyala bw'oba ne mentality egamba nti kye nnina tekimala oli kyalina kyekisinga obulungi oba obungi, then that's when the jealousy comes in, then that's when the envy comes in. Naye so I believe in raising your crown, gwe n'obeera ng'eyo eteredde, then gwe n'ogamba eno yange teteredde naye nze bwe nfa ku yange ng'ate neyeegwa tekitegeera. I mean kiba tekiyamba. Nze I always help buli muntu yenna gy'agenda, mukyala, mwana, musajja, because manyi nti we live in a world of abundance.
nefe twewa limited mentality nogamba nemotoka gye ninayo yange nazigenda kuggwayo no kyeziri nnyo nyingi abasajja baaliyo bangi bakyoteba wange olusinaneka kubanga akyagalidde olwokuba gwokirina nakawunda amukoledde kino kitazange wanjagala ayinza okunkola ekiri beta naye ngaate buli muntu alina blessing ye buli muntu alina calling ye buli muntu alina spirit kugamba emulimu. I think what you have inside is what attracts the things to you. Bw'otaba ng'omukyala olinga omusajja abaddewo nga tamufaako naye kasita otandika omwaga naye napickinga interest because of you exactly. So oyega kuyinsa ekyakubanga akola afudde bamuka amasasi awo natandika okufiira olinga ono n'atandika okuteekamu omuliro ono n'akola ebintu ebyo kwegamba ebyali biri so outrageous nti if you've been working together for almost 10 years, if I lose someone, then you plan the newspapers to trail me wherever I'm going. Benagamba ngenda pasana mtebi kusaba mumawulire mbasangayo. Ngamba ngenze wa pastor tomu kusaba mbasangayo. Ngamba ngenze ku VCO mbasanga ku gate. So literally to put my name out there anti ndi mubi. How did you know this? Walinga obimubuulira. Kati nga utunabera nawe Rose nekugamba n'okubera ngamba hayi twalogenda wanekugamba ngenda kubeera waka. Nzijja nkulabe nti yakati manzi kulawo gate ngoli nga bamawulire mbasanga awo bwe. Kati wenchimanyira nti yabadde nga fuelinga abamawulire mbanzirayo ewa mukwano gwange Julie omumanyi. Yes, she's my yeah. Julie yambeererawo. So bangende wa Julie yali angambye jangu osule waffe. Obudde busibye ne mugamba okay Julie kale driver kandeete. The driver abantwala ku Salama Road. Nsango oyo Omuwala. Ngali n'oyo Omwami wa Bukedde batambula beekutte. And I stopped the car ne mugamba. All along it's you. Since then Tajan. Because the money anti nkitegedde. Kati awo amawulire ne gasirika. Bukedde nga takyankubamu everyday. Jukira Bukedde then nga nkubamu everyday nze mbeera ku front page. Everyday front page. Nendala sinali Bukedde yekka. Because ono yakulanga Bukedde nga afuna access to wherever I'm going. So mu Bukedde nabeeranga mu nnyo okusinga other newspapers. Okay. Yeah. But anyway, fera ntugamba publicity yonna eba nnungi oba eba nnungi yonna eba nnungi for you. Yaginkolera. At that moment saagirabanga ennungi. I know. Yeah, but kyakiseera kyangu nnyo ekyo. Yeah, how did you cope up? Wakiyitamu otya? It was hard, my dear. Hard. I think it's my mom's death and that one are the hardest bits I've ever faced in life. Abantu ab'amaanyi mu bulamu obwo babiri. It was hard, but still, I had friends Judy and Rita. They were so dear to me. Rita tusuubira. They were so dear to me. Tebandekerera ate abo, but they held me. Buli omu yankwata mu kiti kye until I became stable on my feet. Yes. Weetaaga abantu ng'abo mu bulamu abakubeererawo. Ne bakuyirawo omusaayi, ne batakujajinga, ne batakwogerako, ne batakwekokola. I mean, we did them. Yeah, true. Lwakwati baba bazibu otegeera otya Mukama tukwekera nti bayuganda mbeera yebajjayo nobamanyiza kuba those two we were friends tusaaga tukola biki byonna but that moment I knew that they were there for me and not because they needed anything from me. Rita used to send me money every week. Wow. Labirira omwana olamata g'omwana mwezi waliwo omwana yali omu 1 year. I had a 1 year and 7 months old baby. Every week she sends me money. Every week ngapeza sente. Saidi ye omwana saidi ya taata we. No. Bo tebaali tebafaayo. Oh, no, kusaidia taata we. Bafaayo bambi. Bafaayo. Aunt we, Chala Jennifer Mulabi and Mr. Mulabi and the kids. Family yambeerera wonna. Kale eklame yali awo muyitamu otya. Be bamulabirira until he was 13. Wow. Bakalia negata kweyo. Wamulekawo wano. Bino byakuddusawo wano. Already nali nasangibwa nga njagala kufuluma. Ng'okooye. Nganga nejja kukyusako ku bulamu. So, yeah. Then omwana munyonya nti this and this happened. Oba yali amanya. Oba aunties wamuleka eno bo baamunnyonnyola.
I think Aunt we played a role more protecting yamuleka akule ng'omwana wa bulijjo era yakula ng'omwana wa waka nga tebamanyi nti oba sina mwana waabwe, so ekyo bakinkolera. Tukiziganya time bwe erituuka nga he's of age, then we will sit him down and tell him everything. And that's what we did. Harriet nga wali wagala nnyo okuzannya, wasalawo okyo gati kati Uganda ngikooye kanfulumemu oba olw'okuba nti ekyatuka kukooye? No, naye kati lufe olaba nti naawe nga bwayagalanga nnyo drama. The time comes n'ogamba kati I think nokukolayo ate ekisingawo. N'ekirala bwe tuba tugenda tukula, things change. Togenda kusigala ng'ozannya paati y'akawala akato. Togenda kusigala ng'ozannya ka pretty girl akavudde London akakola ki. Ogenda kuzannya ng'ozannya senga, ozannya maama, Mama gundi, omukazi ow'okumuzigo. So not that nti ebyo byantwala, naye nagenda okulaba nga I think obeera mu kintu ng'olaba progress etanza okubeera stagnant. We need to move on. Nakati era bwendi tubeera mu position nga mbaddewo like 2 years, 3 years nga ndaba I've delivered in that role, then I need to move up. Okay. Yeah. Settling in London, was it easy for you? Usually settling in a different country is not easy. It's not easy, but still I had Rita. Hey, already bali Yeah, Leo. So Rita was my hand. You a keeper. So yeah. I owe her, I don't know what, but yeah. Come on, somebody like a sweetheart. I think I'm gonna get change. She's a hardworking woman. Yeah. Wow. She is, but she's loving and caring. And, my brother met her Mother Teresa. Omulaba ngaino mukwana. Yeah, omulaba ali chemwe. Settling in a new country is not easy. Now, yeah. It's also another battle that join up with them. If you're determined to stay in that country and if you have a goal to stay in that country, it may not come easy or hard to do tomorrow, but once you know why you're there and what you want to get from there and why you went there, then yeah, you have to be patient, you have to persevere, you have to be ready to do any odd job to earn a living. Maybe a star, maybe a celebrity, you don't take a walk back. But you have to call and what you was away. Tell you how what you see as I'm going to oh, wedding. Oh, wedding. What did you have to manage London? You don't start. Yeah, I got a mania. Omwami waka bumule nyezi musanvu. Omumoto muleke America Harriet. Bankugamba okumotya. Toguma. Naye bw'obanga oyina ky'okoze eki ky'oluubirira ate nga kigenda kuyamba mwenna oyina okikola. Sijja kugamba nti then being a new mom, first time mom, nandinza ogamba akandekawo omwana. I had to sit n'ensenga wange ne mulamu wange ngamba nange omwana naye ngamba guma ogende kasajja kusigala ng'ali bulungi wali bajja mulabirira sinaawe ojja kuba ng'oyamba. So yeah, niyo nguma naye nga tiki bonding wajja munakusanga mwabondinga nakubanga amasimu every weekend. Then tewaliwo video call nga nakagenda so nga nkuba ku landline naye nga amanyi eyo anti abeera hello Aunt Harriet. Yes, my baby. Twogera nga ku ssimu nga nyumiza obubozi iyo butaliyo. You know, I mean Aunt Harriet, once upon a time. As long as bw'ogamba oddamu nti bajja kuddamu agenda and I lived a cow and then a goat and then that. Oh my God, so kyabayamba okubondinga. Kyatuyamba okubondinga okusigala nga amanyi there is a woman somewhere who is part of my life and who loves me. I love him back my baby, I love you. I love you, Harriet. Yeah, every now and then ngera naye yangamba naye mami nebuuzanga omukazi ono anti anjagala ampeereza ebintu buli kimu ne bankoze omusango bagamba kyakula pe Aunt Harriet. I think we are put up on that. This must be somebody in my life very important. Special person. But we are money then now it explains why she was so much involved. Nga wabalina kyayagala oba ki anti wanga mugamba yajja kikuwa we must go there anti atali agenda kikuwa London. Then I made sure I met all his needs. I did not kugamba nti namusuulawo.
okuddamu okwagala gwa mukwano twastrugglinga. That's a hard story to talk about naye. Because I can imagine nti omuntu ono temwekyaye takoze eki avudde obuvi just like that. Mukwano guli waggulu bwe guti. So okuddamu okufuna omuntu agenda okuyingira mu kituli ekyo. It takes time, but era ne bw'obanga I think sometimes obeerayo there was that bit of comparison or comparing munogamba naye ate. But as time goes on, I think, as they say, time heals. You heal. You don't completely heal, but the intense pain ceases. Then nobody or a very dull pain, a very background. But we thank God to collect Omwami. At least, Omwami, at least we know we're going to be which take it. And I'm going to vanishing like that, you know. So thank God for that. I'm fine. You know. Wamulaba n'okwama. Baleena kusanonda kw'omwali nga Mukama Katonda. Nyanda wangu Omwami azze n'okutambula lyo. Ngabulako galubindi. Exactly. Photocopy. Jesus Christ. Kabato akola ebintu. I think the character bafaanagana. Very, very, very quiet. Very calm. He loves me. My boy loves me. Once a month he buys me flowers. What? Yes. Mom, this is for you. Flowers. Mom, let's go out for a date. Antwala ku dates, antwala ku movies, antwala ku... Yeah. I think, I don't know, but he's that kind of boy who is very thoughtful. Yeah. That is so sweet. Tasobola kumala mwezi nga takuwaddeyo kimuli. Era ogenda okuva ku mulimu ng'akitadde wali mu ddiiro. Oba nakusanga nga weebase nakutapingako bwoti. Nobanga yeekanga he just shows you flowers. Do you have another? Nayo omuwala. Omwana akufaanana. Era omulaba nti wange naye ate si nnyo nga bw'olaba oli nti yafaana kitaawe photocopy. Omwala naye ate bakwatagana bulungi nnyo n'omulenzi. Naye she's very caring, very loving. Very like mommy like. Bolaba okunokoyero n'ogerako mu theatre. I go. Bw'otunako ku mizannyo egijjoola makati. N'otunako ne bwe twazanya ng'edda. How do you compare the two? Talent yenda bwe yali talent. Si muvubi. Naye bw'otunulira abasajja nga ba Abia Mukiibi, Mariam Jagere, Semwogerere, Segawa, Ugwe, n'olaba Katolu Bwama, Alex Mukulu. Nolaba Kwezi. I mean, that talent was mukiti kyayo. Si mu bubi naye yali mukiti kyayo. Nga bazanya ekintu. Olabye ddala nga kiki. Tikikira omuzannyo gwe nalaba oba wagulimu. Fast over. Wagulimu. Gwabasagga omupiira n'omunene. Yeah. Anani. Oba yali Kabuuza. Kabuuza. Eyazanyanga manager. Kabuuza Mukasa. Ani yazanyanga manager w'omupiira. Yali ababonyaabonya. Yeah, yali gaya alina olubuto lunene mamwerabidde. Nze. Yeah. Egyo emizannyo gyasooka jjo. Kati n'olaba Sarah Kagabani. Yeah. Yazanyanga omuwala agenza okwetunza. Yes, natamuwa. Chokatampadde. You cry, ng'okaaba amaziga n'ogamba, mu butuufu nga teddala. So real. It was so real, eh? Yeah. Nga omuwala azanya paati oba yakukaaba. Biba bya ddala. Kati balaba kale olugamba. Yes, ewammwe yali. Nga olaba nti maziga kukaaba gaba maziga ddala. Waliwo omukazi yali ku stage gange ngende bambonyabonyeza ngenda kaala. Kagenda kawola kibakabonyabonya. Buli muzannyo kabakaaba. So ng'ozanye paati n'ogijjayo n'omuntu oyagiraba actually naye neeraba obanga oba yaliko mu mbeera eyo oba natayagala kuyita mu mbeera eyo. Kati first over eyo nawuliranga obusungu nga ngamba kati nga muli ngamba singa nze mbadde Sarah kale ngamba sigenda sijja genda nakyo omwami yeetaga treatment koza omwami yali abe musajja wa mupiira avunda yeetaga treatment naga weewalankuweereze naye ng'ate ebintu gyebiri omukyala agenza okwebaka ne boss wa bbaawe ate ne sentence nebayita indecent proposal. Exactly. So I think talent y'ebiseera ebyo
I know people might criticize the vanilla gamba chi. I think he had much chichayo. But whatever 30 years of banana, when eh. Nka obera nga in real world. Ndiwulira. Eh? No, omuzanyo gw'abakayimbira mwe bagamba musanyo. Ndiwulira. Yo ndiwulira. Ngolabye ddala oli mu real world. Ye bakututteeyo ovudde wano nti oli mu theatre naye oli mweyensi eyo gye bakutaddemu. Naye kati of course era abantu bazanya talents ziri. Naye nze ndabanga kati bibeera ebikubirira ennyo. Oba budde, oba time tebagirina kuba nti barehearsinga. Creativity ekyaliwo I guess. Naye I think abantu bakikubirira mangu. Tebakiwabudde. Tutakolanga night rehearsals. Ali nga character mwizo juu abantu nga basatu ni wala bani asinze so ka competition aka health kabangawo fedwa Canada mulabwa fedwa ina competition hiyo nguzanya pale jizanya weka naye ndo zatemwe mwajina because mwali banji naye kati zengamba omulembe gwa Africa toguliwo bali creative bali kwa skits obulaba ku TikTok bungi nnyo but I think they are lacking a bit of quantity where nti bingi nnyo but a quality eyo omuntu gyaddayo n'anyumya ku muzannyo ogwo emizannyo gye njogeddeko giringa 25 years ago. Of course, yeah. But I still remember those small bits, yeah. So simanyi kibayinza kwongeramu nate ngalaba byonna bibe kubanga senga eno era gye twalimu singa tuli basibumu because jukira fene publicity yali wansi nnyo social media nga teringa kati bweri you know but novayo omuntu nga akujjukira n'agamba Linda Nakawunde ng'omuntu asookwogera seriously ate kati ne filming nene nnyo people have cameras people balina ki naye n'ebina Uganda nabyo ebiri ku screen they can't be promoted that much. Simanyi kiki oba kibulamu nti njagala mbeere e London nemwe okulaba series za London mbeere nga mlonging to see series za Uganda okiraba naye ate nga abantu bayinga abantu bawulamu Mr. Katende omukono gwa Mr. Katende naye ate mwe temwalina Mr. Katende tetwamulina bakayibya tebalina Mr. Katende okiraba abayi emizannyo gya HIV then ebiseera tebalina Mr. Katende naye oba balinga bastudinga omuntu awandiise nawe nibagamba nange n'okuwandika kukitukagana ku kino naye kati tufumba kyamangu mangu kanteekewo kigende kyamangu mangu kanteekewo baseke tugende without a major I think fe twatulanga nnyo market tukuumye kya market yaffe natugamba Ebonies beefulumiza ku kino fe tukoze tutya okubanga naffe kino kubanga twabiranga for some months mu showcasinga kati okusigala nga omuntu akyasa okuwudda naddana n'aboogera nako olina okulaba ekintu ekyenjawulo muzannyo mu theatre 3 months ng'era bw'okitegedde showcasing olina agudamu emirundi 3 John Nashos n'aziraba ate nga bwe yalabye aseka n'aseka n'aleeta ne banne naye kati nze ngenda linda olumu ku stage bambi ng'abantu bazannya oba oli ng'azannya kulaba abantu basese kyenjokedde abya bitukubiranga tomeokinga audience audience webesisa giveeko exactly audience neseka n'okiddamu eliciting those approvals from the audience fenga twapproving na line yo okuzannya kwe kuyina okujja ekintu mu audience kati kyengamba nti abazannya of course bazannya bulungi naye bakyongeremu eggumba nti njagala mbeere London mbeere mu America mbeere Canada mbeere wa Finland weeyo naye nga ngamba bannange group gundi yafulumizaayo kimuzanyo nze bwe nzija ne Uganda always ngamba nina okulabako kuba Adam Kibi ngenda nimbalaba then ndabako ne Fun Factory group kyendala njiringa ngingambe njagala okulaba kwanza nanzimanyize ndi wano naye gwe zobeera excited you know about okulaba sinaba kulabayo ndala bambi si mu bubi it's understandable yes si mu bubi naye sinalabayo mizannyo mirala ng'ogyeko ba comedians Ebonies sigiwuliddeyo of course ojoja olwokuba nti ye maama wo abo bo bali obvious nina obalaba oba oyagala oba toyagala no abo bo is a must kwenzija nina obalaba naye ngambi bano abalala besinaako kakwati benina okulaba so bw'otunulira Ebonies kati ng'ojaga ku screen nabyezannya okyalamu Nakawunde
okyalabamu Dr. okyalabamu Diiki, okyalabamu Dr. Boss of course y'omuteeka wawe. Okyabalabamu abo ba Rose baani mu Ebonies oba okituundi n'olaba. Luli amaanyi ge mwateekangamu. Wali omuzannyo oli gye nalaba nga mulimu of course Faulty naye ali mu kiti kye. Ekyo y'omuteeka awali Dr. Boss. Yes. Kati bano abalala era still nzirayo ku kiri nti kintu kikubirire kigende kazanyirizi naye so si okuba nga omuntu astudies a role n'agifumintirizaako n'agijjayo nga bwe balina okubeera. Kati kyo kiba kirankenga because it's a same group mwali n'abana mwabali. So what is lacking? I think that of course one part the takyayina amaanyi gali nga bye yayina edda and n'abantu abaliwo era si be bali abali nurtured by Mr. Katemba. Jjukira nti nali nurtured by him from the age of 12. So nali manyi kyayagala, nali manyi n'ekyatayagala. Kati wano olumu baddeyo batabaddeyo mu rehearsals ne bateekawo kye babataddewo naye ng'era naye era tusobola kugamba nti eri ku mutindo guli gwe twaliko. No, but they are still good. Naye nga olw'ekibulamu nga balaga kayimbira bwe balina ekyekiiko tosobola kubasubwa. Tosobola kusubwa ba Mariam Ndagire. Those characters, those people had simanyi. N'owulira akalango n'owuliramu amannya ago that's a must watch. Nze nabanga kusomera. Jjukira nga tuliko Low High, tujjanga ku Riverside. Black Pulse. Yes. Olina omuzannyo gw'olaba n'olaba ng'abakyala banno nga bazannya. Ogamba so rest in peace. Abakyala abo ba Oliver, ba Bule gyali. Fiona, yes. Fiona. Walingawo n'omukyala we Eva Chiwewes. Afana Mariam. Yes, gyali. Abo. Kabazannya pati n'ogamba balina. Ate n'olowooza wasinaku for Nakawunde. Nga wazanya n'ogamba omukyala azannya obusungu abuzannya bulungi. Azannya ennaku. Omukyala azannya kino. Waleeta ba Ruth n'ogamba bannange ate bani yamu-identifyinzeyo gyali. Bavuddeyo mu Black Pulse kati bafunye group eyaabo. Batusika batuleeta. Bakola bannange sikolemba. Wadde namwe mwala Nakawunde naye Ruth namwe mwazannya. Bali abali abantu bewalinga otunuulidde like ng'oli mu theatre kati ng'olaba nti newakwenda ffe nga tuzannya tutabangayo n'abantu baffe bwesunga nti buli group olinamu omuntu ogw'otunuulidde kajagala Ebonies jagala Nakawunde mulayo ku stage omugenzi oyo omulaba yabeera nga mu practice ziri naye nga anyinga nolaba nga zaliwo bayisewo buyisi Paul eringa azannya bulungi ate practice kiziba kati nze nga nziba wali mu African. Kati njagala kulaba gwe njagala kulaba abe Segawa baali Mwanyinaze Kato yali mu Diamond Sembo kati ebyawo obwejja okufunira haba ne Kato Lubwamu yatuvuba nga twakayingi bwe nasookerako okuyiga ekigambo nti mwe nali Uganda nga simanyi eri ba male nonsense nali mmanyi nti abasawo bonna nonsense balina kuba bakazi kati mu muzannyo gwa Tobeeyo ayambadde ekikooti bamuyita dokita natuka nagamba tomanyiira nze ndi male nonsense n'ebisobye bange so since then nagamba really bwe nagenda ebongeza genda okulaba really male nonsense nali sikimanyi so tunakigira Kato Lubwamu theatre gange yigiriza ebintu batumanyiga bwe n'obigira mu theatre awo okitegeera so oyogereko noga nti wafuuka kati musawo wafuuka ddi wano wagenda ku Makerere University bwe nagenda e London kati nasooka neŋŋamba ngenze e London naye ngenda kukola ki course eriyo care jobs eriyo cleaning jobs eriyo security jobs eriyo being a child minder eriyo so nze nalowooza kiki kyenyinza okukola nga kijja kuntwala ne mu bukadde bwange so neŋŋamba okay let me go back and kansome so kanengamba kansome psychology and sociology whereby obanja kola ngebi counseling obankola si projects ne NGOs ebintu bwebiti naye bwe nagisomako omwaka gumwe ya psychology and sociology ngenda banga employability yali scanty nakunoonya mirimu so that's when I was unwell when I think I was unwell
Omukyala eyali andabirira nurse, she was Jamaican, but she was amazing. Okay. Very caring, very loving, very reassuring, very compassionate. Auntie Mukaya Trina, those C's, caring, compassion, courageous and all that. So nanga omukyala oli astickinga. So of your depression. Kati bwe namala treatment yange nengamba nedda ngenda kusazaamu eri course ngenda kukola nursing olw'omukyala oyo. Kati nursing erina fields nyingi, erina y'abaana ya pediatrician, erina ya midwifery abazaalisa, erina general yebalabirira buli kimu kyonna, then tulina mental health aba psychiatric nurses, then the learning disability. Kati okuba nali nkozeeko nga support worker mu learning disabilities, be baana abazaalibwa oba abantu abazaalibwa nga balina obulemu ku bwongo, si physical naye ku bwongo, tebakwata, tebayiga, bikimu ebityo. Nengamba kansome ekyo. Kati nenzirayo nenkyusa course nenkola nursing mu learning disabilities, nengikola with flying colors. Nemmaliriza awo bwentyo bwenkyusa okuba omusawo. Twogera tulako award eno weyogedde nti flying colors. Award gyewafunye. Oh yeah. Award eno yabadde yaki? Award yabadde yakuneebaza okuba nti nazannya bulungi nnyo. That's life much. Okay. N'okuneebaza okuba nti nali part of the Ebonies, nga we were celebrating the 47 years and what I contributed to the group. Yategeeza ki? Yategeeza nti Katonda gyali. Era lwisi obanga obadde obusabusa nti Katonda taliiyo, Katonda gyali. Amiina. Lwaki nkugamba nti gyali? Mbadde ngamba abantu nava mu Ebonies 20 years ago. Ne bwe nkomawo sizannya. Ne bwe nkomawo sinayo kasikiti n'akamu. Siri ku TikTok nti nkola mu skits bwa Ebonies. Sirina anything kye nkola kiri connected na Ebonies. Naye banzijjukidde. Ne bagamba wadde toliiwo naye we acknowledge kiki kye wakola. Thank you very much. Ate nga it's not something ekiri common ekikolebwa because mbadde mu Ebonies ebbanga eryo sirabangayo nti bawadde award ekikolebwa mu Ebonies. Mwami Katonda nsiima nti oli mulungi n'atakikulaga nti asiima. Sigamba nti tasiima naye he's not an outward person ajja okugamba nsiima ekiyanja. Naye the fact that Mr. Katende bandowoozezaako bandeeta bampa ekirabo nokwayo flowers bwekyali mulamu. They gave me flowers, exactly. So they said thank you to me nga nkyali mulamu. So nga lwaki seebaza Katonda. Nola tuzeeyo ku kiri kye nayogedde nti olina ekintu kye wakyusa, olina ekintu kyewali oba kyoli mu entertainment oba mu drama oba namye mu art gwe kyoteerabamu. Ansimanyi lwaki tebakkiririzaamu. Nekkiririzaamu naye simanyi kiki kye nsobola kukola nengamba nti kati nekkiririzaamu. I don't know. Naye kati I think ngenda kutandika okitegeera nti ne bwe baayise erinnya lyange, people shouted, people screamed, people showed me love. Bagamba nti ogigwanire. Yes. Gabangamba well done, we've been longing to see you again, twajja tukulaba myaka mingi, buli mwaka oza okomawo nze nkulaba. You know, they gave me such a good welcome to airport. They gave me flowers to airport. I found the car waiting for me at the airport. It was a nice thing. Went to the Soviet. They booked me a hotel in Serena. So what can I ask for? Again, they did it. But bikusana, lwaki basuubira nti like, you know, gyali tegenda kubeerawo. I think bw'okula nga toli kale mbadde praised it as an actress. Naye bw'okula nga kikuli, I mean nga tokifunaafuna, they all celebrate it and celebrate your day. I think celebrating nnyo abalala. That's my character. My birthday, I'm trying to celebrate because money every moment is a moment. Exactly. So this moment was a payback for every moment that I've celebrated with my other friends and with my other people. Yeah, it was amazing.
abaana Nakawunde obulamu bwabwe bwakyuka because of them. I know. Ye nga alabye ddala wali mu kyalo bakulabega nti nkulirangayo ye omuntu alaba character n'ajambala neerabira ddala nga yoyo. I just know there are so many girls out there wakyusa obulamu bwabwe ababukkiririza nga bakkiriza story yo ne bekkiririzaamu. And they're doing well. Exactly. Yeah. So madam. Waliwo omukyala azannyira mu Fun Factory. Namanda. Era ngamba nengera mu katemba lwakuba bwosi. And I'm like, what? She said, yes. So now she's doing well and I'm so proud of her. Yeah. So, thank you. Audience, I don't know what I can do to pay them back, but Award yagiddeko kikambu kimanyi kyanjagala nnyo eyabigira nkubuulire award teyagiddeko nti sente, but naye I think what they paid is enough because they paid for my air ticket, the accommodation, food, transport. So what else can I ask for? Kujjako nga sisiima busiiba. Tukusuubira okuddemu okulaba ku stage ya Ebonies. Nedda Ruth, nedda. Award teyategeezezza nti nno I've changed oba we've made a reconciliation that was ati nkomyewo nedda. I think award was to appreciate you. Yeah, and that's it. What is your best play you are featuring? Yeah, stage oba stage. Next screen. Screen, of course, Nakawunde. So stage was The Boss. The Boss. When nazanyiranga Mafia. Wakulaba? Yagulaba. So mwali kwezi? Mwali kwezi I think oba yali amaze okugenda. Kwezi yali amaze okugenda. Dola yali kwezi. Oh, okay. Dr. Wanyange. Dola yali kwezi. Kati Boss kwe nasembayo kuzanyinya. When nazanyiranga nga nzita kate dik. Ojjukiranga musalako babula mukono no mwabikolanga mutya ebintu ebyo n'okiza ng'okikutte mu ngalo. Sente y'okubegonza wakati bw'obanga ogenze London oba mu America balina obaddeyo balina the shops ezitunda dummies oba batunda costumes oba batunda kati osangayo omukono gw'ekitundu osangayo eriiso ate mwabikatene nga leeta those wow factors tulina okukolayo ekintu ekitalimu tugamba kusalako omukono ajagende London anoonya ekitundu ky'omukono akireete ng'olumu tugenda naye n'agamba kati mugende mbinoonye naye kati nze mbitya then nali mbitya naye kati so what's the way forward? Uganda ogenda kukomerawoko ogenda okomerawo ddala oba ogenda kuba on and off? I think I would want to retire from Uganda. It's a hot country. I think life mu bukadde eri better wano ate siyagala kikola nti maze kaddiwa nnyo ate nzije njagala nzije nga nkyalimu amaanyi eri nga kola ebintu byange n'abantu abeesiga nabo batono ojja kufuna era babiita ojja kuta mufunira era mukama mpeyo babiita bannange ne bajuli abaana abasinga bagamba Uganda esinga America. Do you agree? Uganda esinga UK? Kubanga tujowe kisinzira wawe egisinga. Uganda esinga UK mu weather. Uganda esinga UK mu mmere because we are fresh food. Yes. Weather mwino omusana eri empewo nyingi. London nesinga UK, I mean Uganda infrastructure. Enguudo nnungi nnyo. Amalwaliro nti ne bw'olwala leero enkya ogenda mu ddwaliro n'ofuna treatment. Naye Uganda erina omukwano mane notwagala tulina omukwano baana mwenga mwesibira munju. Of course kisinzira saako ki gy'olimu. Bw'oba ne saako ennene ojja kuba n'abantu bangi. Bw'oba tolina saako nnene ojja kubeera mu nnyumba. Ate n'ekirala nti setting ye si yemu nene. Olaba nti wano amayumba waliwo ennyumba wali nnyumba naye zeeyawudde. Era ennyumba ziyinza okuba nga layini naye nga tomanyi na neighbour because muyinza okuba temuli baggwanga limu. Muyinza okuba temwogera lulimi lumu naye ng'ate eriyo ebifo ebimu nga they're friendly. Kati nga US, I think US they are more friendly than UK. Emirimu gye tukola Ruth. Sorry. Njagala kumazi. No, it's okay. Emirimu gye tukola olumu oyinza okuba okola abamu bakola long days. Naye nze sikola long days. Abamu oyinza okuba bakola nights. Kati ng'omulwawo okweraba. Yeah. So Mweyisa weeyisa. Onafuluma onayingira. Abamu. Yatumba okamba. Oba kati bw'olina eri abaana b'obuwala? Bannange abaana ab'obuwala
wekkiririzeemu nga ggwe nti kyonna kye weetaaga ebweru Katonda yakiteekamu oyina kukizuukusa buzuukusa. Okizuukusa otya? Saba Katonda akuleetera abantu abalina omutima omulungi abajja okuyamba okizuukusa oba n'okuyamba okifukirira kisobola okukola ki okumira. Abaana ab'obuwala baagala nnyo obufumbo bulungi nnyo naye soza nti osobola okubeera mu bufumbo nga otula butuuzi waka omwami n'aleeta emmere omwami n'aleeta of course eriyo abamu abali more privileged n'ebyo gyebiri naye bw'oba nga tokirinanga Mukama akwadde omwami wo naawe kola oyambeko mwezimbe mbeere nga mukikola mwenna. N'ekirala weseeko price tag nti nze wano sisukkawo meaning nti oba omusajja gwe ngenda okwagala alina kubanga aliko bw'ati oba nga afaanana bw'ati kuba bw'osaako price tag nga ntono era bajja okulamuza bangi. Kiringa bw'onogamba nti ojja genda ogula olugoye mu Owino olugule ku Sheraton. Abagenda ku Sheraton si bagenda mu Owino era n'abajja okulamuza ojja kuba baki banjawulo. Wekkirizeemu nti olina price tag oli wa muwendo oleme kubanga you are everywhere. Buli omu ayagala akuwa bukubi kuki ku mukono n'atwala. So mwekkirizeemu ate muwulize n'abazadde mba mukyabayina. Make them your friends, make them your confidants, make them your mentors. Mubeebuuzeeko kuba bo gye bayise bibeera ki bibeera bingi kuba bajja kusobola okugayitinga mu bulamu. N'emikwano egyo mugyesige kitono kuba emikwano emiwala oba emikwano emikyala mitono nnyo egibeera genuinely nga gikwagala. Nze am lucky I have a few naye gwoyinza betabeera lucky nga baagala kulaba nti ogwa bugwi wansi ate bo bayimuke. Naye bw'ofuula maamawo oba taatawo nga gye mikwano gye bajja kugayitinga from the bottom of their hearts and with genuine love. So emikwano mugikendezeeko. Social media is good, but it's not everything. It's fake life. I believe social media. Kwanza sokujano Ruth ne kugamba kati benzo kiraba yange nende kwe bifaananyi nga yachts. Nenga tengezo ugezo ali mu showroom abangenzo wa muntu nengola No snapping. So social media life is not real life. Abantu abo mbasangeko ewaabwe mbasangeko nga bali ku mirimu mbasangeko nga balina bye bakola. And also okudayo okusoma dayo osome, upgrade yourself. The sky will be the limit. And bw'oba oyagala love genuinely. I know. Mubana bo mulimu atutte your talent. My boy, I think, is going that line. Into filming, writing plays, and I got a new film. I got a new and I had that already that one week. No, told maybe he was part of the production team contributing, but he didn't try to play it on his own. Mwala wange alimu akola sports science. Naye nga yali yabikolako nga muto naye kati I don't think it's her. Sports science teach. Ebulaya wali courses kati ye bw'anaaba amaze okukola ajja kuba nga akola naba either bamupiira ba sports people either ng'abeera nga musawo waabwe basozi woominze kati ng'esaawa kati genda obugume kati ziteekemu zonna zambaze oba n'abakolera diet baba balya basitinga na recommend nga biki ebyo bayambako okubeera nga bali healthy. So studyinga mubiri ogw'aba sports people. Then my son is doing civil engineering. Oh, wow. And I heard. Thank you so much for your time. Thank you, Ruth, for loving me and for inviting me. Thank you. The global Jack RKB open for you. Thank you. We are sisters, my super sister. Thank you. I think that's informed by Ruth. I think that changed our baby. Just enlighten my Ugandan people about learning disabilities. It's something that I can't wait. Yeah, I can't wait to have you again. Thank you very much.
Balagisa kusuka olunaku olwaleero njagala okubaagaliza olunaku olungi tubaagaliza omwaka omujja omulungi ogujjudde emikisa mukama w'omukisa ogulinga obupire bw'eggongolo byonna bibadde opulaninga bibeere binene n'okusinga byobadde opulaninga mukama byongeremu abikubiseekubiseemu eyafiirwa bakubba ssente oli yakulekawo mukama akubiseemu ebisava ebinene omuyiteko eyo yakusuulawo ng'ate ayagala adde nga takyasobola kudda mubeere bulungi. Ciao.